Bannayuganda mulina obwangu ekyo kyo twakibatikkira neera engule mu abagirina owali akakoonye munnayuganda wagenda okudduka y'ensonga lwaki n'ekimotoka ky'amafuta we kyagwa munnayuganda ye yaddukanga agenda gye kiri owali ekitrendinga munnayuganda kyagenda okulippira kakubeere kuwemula kabubeere buseegu kakibeere kirungi kakibeere kibi okugyako ebya mukama katonda awo siraba nnyo babibuukira naye ng'ebisigadde maama bannayuganda balina obwangu lolya bugi wagira wati n'ennyimba zabulako kati n'okufuluma Pretty Nicole we yakolamu waati ennyimba ne zifunumirawo Desire Luzinda maama nnyabo buli kimu ekibuugira actually buli kimu ekitrendinga mu ggwanga erya Uganda kiri nti awo omuntu abeera alina okufunira chance abuukire olaba ne just traffic man officer bano ebakuba empino oli yatonyera mu nkuba nira waliwo munnayuganda awo yababuukira okukakana nga bamukozzemu akalanga awo okukakana wabeera waali nofunamu kinene ekintu either way kati nono simanya ebanga Baltasar ebanga abaana sigwe bakozeemu comedy ekiro ekikeseza olunaku olwaleero kwegamba yafuukidde ddala content awedde emirimu omusajja kati ye content tebakyanoonya content wabula content waali neggovanga ku musajja omanyi kye bayita abakazi bina 400 kubanga bagamba balina obutambi 400 kyokka ng'obwo bwe balinawo tebali sure ku bwe batannaba bakubeera nga bafuna obutambi ebyo omuli best friend we mukyala we ng'amuyisizaamu eggaali kazini we mwalimu obwo obutambi amuyisaamu eggaali president mukyala sister wa president naye nga yamuyisaamu eggaali kwegamba watayisizaamu eggaali institute gy'abadde akulira yonna abakyala nga yabayisaamu eggaali advantage eriwo sente zibaddewo kati nga sente institute gyakolera ya sente kati nga akozesa ku sente ezo zijja mu institute mwana wattu neyeejavaana ebintu naye wano kwese Max Media ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane